Emiyayo jimujajiroza na wayo yange. Sawayo yange please. Na wayo ya management. Ate dadembe lyango kuwayo yange. Dembe lyange. Abantu abusungu babujja Lutalo. Waliwo embuzi emu gye mmanyi ebatuma. Waliwo embuzi emu gye mmanyi ebatuma. Ndi kumpi kwatula linnya lyayo. Mu luyimba muki? Wonna we naayagalidde. Ndi kumpi kwatula linnya lyayo. Ebulako katini njatule. Musajja mpaana jagigwamu. Musajja mukazi. Wakasajja wanjogere ntya. Promoter. Ati kati saga kwatula kati. Ku interview eddako. Akola mulimu ki? Yakugamba. Fitina yava kuki? Fitina in fact kansoke nkiriyalinge kino. Yes. Njagala buli muguno ogwagala okunvuma. Gunvume. Kozi sina matira. Sinafuna muntu n'omu agwana my comment. Neke nfunayo muntu omu ng'agwana my comment. Ogenda laba. Zenako yo kumanya. Kyayogedde okiwulidde. Ni emiguunwa buli muguunwa ogunvuma. Sinafuna kugwana my comment. Kubera specific ogamba nti gundi oyo anvumye. Tewali agwana my comment. Talo. Neke nfunayo omu agwana comment yange. Si. Lutalo nyize. Sikulaba nkomo mbeera bweti. Bweze embuzi zimanyira. Embuzi zimanyira. Sekubulidde. Bakumanyidde. Ate sinyize. Naye njagadde nzigambe no one deserves my comment. Singa nfunayo omu ali worth my comment. Ija kulaba. Ogambye waliwo abatuma. Waliwo akabatuma. Okumanya. Ate gwe Kawambwa nakutegedde. Manye kumite lichawo mu nkambi yako eyomu yatugambye. Everything. Ekumite lichawo. Omulamwa guli kuki? Negwe genda maaso buntya. Omulamwa ayagala ki? Buntya. Gwaba lemesezo okukola. Bukole byabo bwenkola ennyonta ate gundi akola asuse yabeera mu January akola biki bobire kandi ate gundi mukole byamu. Mukole byamu mundeke sikyali mwezo level Katonda yansitula sijja kuddayo eyo. Bayina gye bakwagaza odde. Katonda yansitula gye mwagala nzireyo sijjaddayo. I'm telling you. Naye nga ate sibaganye kunkuba malusu mugankube. Buli asobola, buli alina ekitole kye, buli ajjuzza mu kamwa ke eddusu alimpandulire. I'm tired. Kino ekintu okigumiikiriza kumala bbanga ki? Kwezi embwa zinoonya ebintu by'otalinako. Nejiddira statement z'otategeeza amagezi ge matono nga nkozesa nnyo statement enzibu z'okutegeera. Simanyi. Okoze statement ntono nebigifumba nebigijjamu ekintu. Ngera waliwo abatuma kubanga era baba bantu bamu ne batambuza the same ono kyayogera waliwo Wambwa abatuma ne babiteekamu ebyobufuzi babirimbikiriza mu byobufuzi naye nga waliwo Kawambwa akabatuma. Kasajja kakulu. No kandi mala basabayo kantu kamanyira mu ringi nkakube mulyoke mutegeere nti ringi nedda mukambo tusigale wano ku bigambo nedda ringi tojja ata ondi mukambo ennyo David tomanyi kulwana nkutidde omukwano gwoyimba ogwonga gulabira omukwano si waliwo besikuba bakazi baki nensaga kummanyira sagala mulo sagala kummanyira era nze munvumire ng'eyo wala tonyimiriranga mu maaso n'onvuma. Oja kulaba mighty colors. David Lutalo for the first time kwa Lutalo nga ali ku TikTok. For the first time okubanga Lutalo ajja mu mawulire. Bade sikirabangako. Ye muntu gembadde mayenti alabikira ku interview. Ebivulu bwe bityo jalabikire biki naye nga tali mawulire gano. Simanya ate onakoze kino onomwogerako ki? Obuzibu n'ekiki? Siku namba. Kuva ku namba gye yagaba nga wali ne bagunde bano.
bali bagamba nti Lutalo yagaba enamba nga ya Luseke nga ya Luseke kumbe mention ye terwali Luseke abataliko bali bagamba nti Lutalo yagaba enamba nga ayagala kuba Luseke bakadama okitegeera yali agala kuba Luseke bakadama naye ate ye agamba nti enamba gye yagaba even si ye namba ya manager we era nti bamugamba akwetaaza kufuna atya for booking n'asoma enamba okitegeera kati bo ne batandika bagamba nti yali ayagala kuba Luseke Lutalo awanze omuliro ate nze omanyi abantu mpozi ngoyina akasajja ku musajja ku muntu munno nze gundi bali wano ku gundi wano bakiyita kibozibozi like we are getting fun bali mukadde kaabwa kale kwogera ku kino na kino like that kale ndowooza oli nabeera excited n'abantu nga laba bamusaba ki enamba bakwagala akufuna atya nakola atya n'abagamba kamba w'enamba yaki ya manager anjagala kwabakola atya ayita for the what of the booking and for the ekibuuzo kibabwe kiti bwagaba enamba ye oba ya manager musango si musango ate neye si musango si musango olaba nti abamu jasinda bukulugamba naye omanyi yasinako okuna bwogamba mbutuufu osiimeko Katonda akuwadde olwedde okitegeera akuwadde oyitimuse okubye mwaka ku mwaka okoze shows ojjuza sente oziwezezza ekigabisa enamba okuba Oluseke kyekyaki enseke yali tekwali kuba Luseke enseke yali takuba Luseke enseke bazirekere baliri pazo bani abo batyo anti yakugambye yali takuba Luseke bamwetako okubuuka omanyi alimba kunjira rahanga no kumwemereza ekituufu akimanyi iki nti lwali Luseke terwali Luseke wama David Lutalo nze lwali Luseke kubanga jjukira omwaka ogwedde gwe mbulyayo show gye yakola n'agifunamu kati kiba kitegeeza nti nno ogamba talina sente of course sente zamuweddeko naye ate ne bwagiteekawo ng'akuba Luseke alukubi bulamu buno bulamu bwansi no awo nze njagira bwe nti twawukanira awo musajja wadde tujja kwawukanira awo kati bw'oba wali togyetaaga tewandigisave era yali tagyetaaga teyagisavinga naye yali agyetaaga yagisavinga Lutalo yakwatibwa lubona ng'asabiriza ate gutali musango kusabiriza waliwo omuntu anti nodogamba nomanyi wanga tife tumumanyidde mu music atusanyusa katogo omusango bagenda bagumusibira si musango nti negwagenda ku poliisi wabula kuba kuswaza yenga ye yeeyisa manakunaku yeeyisizaamu eggaali mu bumpimpi yeerabisizza ye ekyamuteeka ku gundi eyo gundi kyekiki ekibozibozi kyekyaki tobalabangako ngaababakyaze oyo tumumanyi Lutalo muntu wa kitiibwa tumumanyi ali mu gundi yiye mu kategole eyiye okitegeera mugeeyo ogamba tomanyi nti nze wano sigendawo era lwogenzeeyo nofuna ekizima gamba kati mutuufu mugi mukanya abadde anoonyayo ki okitegeera kati Lutalo mukanya abadde anoonyayo ki anti bulamu bwansi abadde anoonyayo ki mukanya wali oyita nnyo akadde konna gwe abadde anoonyayo ki nze wammanzi okusinzira ku bigambo ebifuluma yagamba nti waliwo amusongamu olukumu n'amusindikira obubwa tumubuuzizza byonna atubuulire ani gw'olowooza gw'oteebereza n'agamba akadde ekintu nga kyakubeerawo nga kyakuvaawo era seewo no time gamba bugambi nti kusinza ku ABCD nga bwendowooza nga sijja kulowolereza nagatirira mboozi story amulabyeko alina kufulumya luyimba ate even n'okuba nze ndaba nogundi Lutalo ali mu kunoonya gundi just byakudda mu bantu come back David abadde yagwa muleka akomewo Lutalo yagwa anti omuntu bw'ofuna ku ssente ekisana ali munoonya just kati nedda sigamba nti yagwa kakati sente Lutalo n'ekyamussa ku TikTok anoonya bantu akomewo mu bantu
kati sawa zino ya trendinga mu bantu mwali abadde yagudde nze Lutalo kye mwagala ko kiri kintu kimu kati musajja sente ze yasooka nakola yasooka natula nagamba nzikole muki era bwogenda okwetegereza ebbanga lyabadde abuliridde abadde agenda maaso n'okubanga atazi saasaanya ebyo gwe bigambo byo si bigambo byange according to what I nekikyaliko kakati bw'aba amaze okuzimba omanyi bw'ofuna gindi olina okuba ng'osima omusingi kati okyasubira okuddamu okufuna ku David Lutalo wa 2015 16 17 18 ate teyatandise ezo ezo kolima ezo ezo zogera ku batumba ekibuuzo kiri nti Lutalo wa 2015 14 16 17 22 achadda era tagenda komawo yensonga kankuwe kyoko era ne Ronaldo wa 2017 tachaja sogamba to mayinka kakati nti bintabuseeko anti ovola mubirala anti ulira chovola ba buli batukula aleke kwekwasa abantu nti waliwo atuma obulya bulungi waliwo atuma abantu bajje batibagire waliwo akasajja kamwe no ate kituufu like waliwo like last time wala abadde ba commentinga nti mugalimba tebakola batya tebamukuba nenge kituufu nganze manyi nti era nagenda nga bakola batya bampisame egaali kakati nsinzidde kunze wanga gye bali abagamba ate tewali kye batwala tuwache bakola batya kati omusajja buli omu alina obulamu bwe kakati David Lutalo engeri gye bali okumwogerera naye ayina waliwo ensonga lwaki bali kumwogera waliwo amusongamu ate nga yamumanyi ebyo twabimanyira dda naye buli tugenda olaba ebyo abayimbi bwe batyo buli lwabula nga music takyayogera nga music nkiddamu nga music nakubuuza mpa ennyimba 3 kale lumu olwadde Lutalo nga lwafumye ogundi enewedde 2025 nga lwakoze hit nga tewali kitegeera bulungi twamanyira muzi hit zokka kati abadde abuze kati anonya kamu baka yesiba ku bantu simanyi ate nzimanyi njabasa nguza njakola biki Lutalo yochi agenda ademu aterezo omutwegwe tutwaga music si ntalo ate wali abo n'abantu twagala music bantu bebazeretera entalo bebazeretera tutwagala music Lutalo va mu ntalo kale bali kyabalumye ekyo enamba yabakoze eki bakubye enamba kale it is okay bwagigaba it is okay wadde yagize ne anuliriza yagize ne yerabisa andi kiba kitegeeza nti no muntu oyabise ogabe enamba buli agize nakusaba enamba obeero yabise oba oweddemu agala payola so twagala music ba mu byentalo